amafuta tegaliiwo. Enjogera egamba nti enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bukutuka etuukira bulungi ku mbeera y'Abannayuganda gye bawangaaliramu akaseera kano ku nsonga z'ebbeeyi y'amafuta oluvannyuma lw'okubalukawo kw'olutalo wakati w'amawanga okuli Israel, America ne Iran ensibuko y'amafuta agakozesebwa mu ggwanga. Ebbeeyi y'amafuta yatandika mpola okulinnya mu mwezi ogwokubiri kyokka gavumenti ezze egumya Bannayuganda nga bwe batasaanye kweraliikirira nti eggwanga terigenda kukosebwa wadde akatono kati. Newankubadde bino byonna bizze byogerwa ebbeeyi y'amafuta ku masundiro ag'enjawulo mu ggwanga ezze yeekanama nga n'agamu gatuuka n'okukalira ekitandisa okutuuza Bannayuganda obufoofofo si bagoba ba bidduka bokka wabula n'abakola emirimu egya bulijjo. Kati bw'abadde ayogerako eri bannamawulire olunaku olwaleero minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Lucy Nankabirwa agumizza Bannayuganda ng'eggwanga bwe lirina amafuta agalimalira ddala. Kino akitadde ku tteeka ly'amafuta eryayisibwa Paalamenti eggwanga okweyingiriza amafuta gaayo nga liyita mu kitongole ki Uganda National Oil Company. Naffe kitukwatako bwe tulaba nga bwe tutambula, nze ntambula ensinga eraba wano gali ku mmeka, we mulimu gwange kati wano gali ku mmeka, era bwe gaba galinnye nange mba neebuuza obuuzeeko ku yuno mwayongeza ssente tyaa ze tubadde tutunda amafuta bukyanga tutandika era ze tutunda. Agamba nti kyewuunyisa okuba nga disitulikiti esalagana ne Uganda ate ebbeeyi y'amafuta gy'esinze okulinnya mbu kino kivudde ku basuubuzi b'amafuta bennyini okutunda amafuta ebweru w'eggwanga ne baleka Bannayuganda nga bayagga. Ku mafuta agayingidde agateekwa okuba nga gakozesebwa mu Uganda twesanze nga wano mu region Uganda yeekyali obulungi era abantu ne basenvula ne bakolagana ne oil marketing companies, petrol stations ezo ze mulaba ne zitakwatibwa nsonyi, ekimotoka ne kiva e Congo ne kiyimirira ku petrol station ne kitikka amafuta full tanka ne kiyingira e Congo ne kireka nga abaaruwa tebalina mafuta owanga gali waggulu. N'olwekyo Bannayuganda bakimanye ti amafuta gano okuteekawo ebbula lyago kati n'otuuka ku petrol station nti out of stock, either omuntu yagatunze dda ku ssente n'afuna kiralu oba agakwese geeyongera okubula asobole okugatunda ku bbeeyi eya waggulu. Newankubadde guli gutyo minisita agamba nti ssaawa yonna amafuta gagenda kulinnya kubanga okusinziira ku gye gava embeera yeekanamye dda ng'okutandika n'omwezi ogwokutaano Bannayuganda bagenda kuba baguzibwa amafuta okusinziira ku bbeeyi ennaba mu nsi yonna. Tandika ne mwezi ogwokutaano ebyo bye mbagambye ebyokulinnyisa crude, ebyokulinnyisa refining fees era bigenda kulinnyisa ebbeeyi y'amafuta mu nsi yonna. Kati ate ffe tetusobola kutunda bbeeyi ya wansi kubanga munaasasulwa mutya emisaala, ffe tunaakola tutya enguudo ng'ate ssente zino tuzeetaaga. Kati ng'embeera tennaba kwekanama minisita agamba bakolagana ne poliisi okuyiga kampuni z'amafuta ezipaaluusizza ebbeeyi kubanga kibakola kudondola bantu. Ebyo byonna bye tuzudde ebigenda mu maaso nga bimenya mateeka, tugenda kukolagana ne poliisi twongere surveillance, twongere okwogera ne bamarketers ab'amafuta tubagambe nti munange ensi tekungulwa bafuneko profit entonotono naye baleme kuteekawo bunkenke. Kyokka bwe twogeddeko ne Anthony Ogalo akulira ekibiina ekitaba abasuubuzi b'amafuta mu ggwanga obuzibu bw'amafuta okulinnya n'okubula ku masundiro agamu kivudde ku Bannayuganda bennyini abeetadde ku bunkenke ne batuuka n'okugula amafuta ge batagenda kukozesa mu kaseera ako. The only problem now is the heightened demand from the public, which is driven by speculation, which is driven by panic buying. Otherwise, the product should be enough, should be sufficient for all of us. Wabula agamba nti newankubadde minisita agamba nti amafuta weegali kyokka okutuuka ku masundiro ag'enjawulo kye kimu ku bigaleetedde okulinnya. The information that they have given us is correct, that there is fuel in the system, in the supply chain. However, the arrival at the final point where the motorist picks from may be the challenge. Okusinza ku bigenda mu maaso ku nsonga z'amafuta wayinza okugamba nti ekiriwo kikyali kituuza okutuuka ng'entalo eziri mu mawanga ga Buwalabu ziwedde ebbeeyi y'amafuta egenda akaabya bangi akayirigombe. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.